omukyala gwe bayita Remakenga ali signed obanga managing w'omukulu gwe bayita Charles Promotion yasobola okuba ate nga amwekwata okuva batandika okuba ate nga batambuza ensonga ng'omwana ali myaka nga 8-9 era ng'akadde kano asomera ku Broadway Primary School. Kati embeera ya karantini nga bw'ogimanyi COVID-19 terina kiyaleka waggulu oba wansi. Kati mu mbeera eyo omusajja manager Charles gakaba gakomba ng'agamba nti taata w'omwana ono yamusuulira omwana era nti myezi gino gyonna emyezi gibadde emyezi 4 taata wa Remakenga talabikako. Abamulabako mu nnyendo obubaka mubutuusize mugambe nti omwana gye yagenda bali eyo bapakasa bali mu kulima olw'embeera nti akasimu ne waba akakubyeko nanti wagamba nti oli manager. Kati manager Charles yankubiddeko ng'agamba nti mukubira omulanga eri omukulu taata wa Remakenga omukulu kwe bayita Kuteesa. Era Kuteesa ono abeera saidi z'omunyendo ab'omunyendo mujja mutegeeza omwana we omuwala gwe yayingiza ebyokuyimba gwali mwezi gwa 3 n'amugamba nti genda ne manager Charles akadde kano omwana akaaba agamba taata munoonye simulaba oba yafaana tutamanya embeera ya covid nange kwe kuba ate nga nkubira kwona omukulu alutandise bw'ati okuba ate nga atubuulira nanti kasita mugamba muli bamanager koyige kati otandika amanya yange bantu nabyo mu Charles nenga gakola ssente Charles Promotion promota omutegesi w'ebivulu atakwata ku baana bapukami esebo yamadani embera ya karantini mutuufu yo enkosa zamu kunyingiza ssente bonayizo zaali ziyingira kati sino ziyingira naye nga ebisinga nti kati wali netegekera nti ebintu mu kyalo mitemire ebiri ebyokulya mbirina kugamba kimu abayimbi bange beyagadde naye embeera naawe ogimanyi nanyina abayimbi babiri nawe natyo nebinatyo naye nga wenatyo gikira ali wange mu budde bwa COVID-19 bwonna nze embeera naye aya basi nanti manager Charles yaleeta ne fresh kid n'agaana okujja seba abazadde bakyakubanja wabagamba je bateekayo mutwalo terabikako wadde wano nno we mubuulize bagamba nti weesiba ku mwana ne bamukugamba nti bamutwalire ddala agambye nti taata w'omwana kirabo leema tamuwangako wadde n'ekikumi mu karantini eno yamugamba ze mwali mukola mbivuluze mbamulya mu karantini yo nawulira ekyamazima ekibwalanga yakyogera mukama katonda amusaasire okuba nti neesiba ku mwana nga abamikereera kwesiba ku mwana nga gwemukolera muziki gwemupromotinga gwepromotinga muziki we oba tuyinza nti omwesibako naye agamba nti wamamu ekito yayogera kikyamu naye ngaembera ya karantini bagabe nti kigamba nti kona omwana galakona omwana kusajira n'omwana ti omwana nze embeera naye buli kimu ekikwasaganya era tawa omwana bagamba nti nze omwana ate nakwebuna obudde omwana nze buli kimu nze nkimuteekamu nga lekalina bubulangiza bonna bwataddeyo addamike mbamumwesirako omwana yanze mulina aya basi wetwogere omwana yamutwala lw'amagwa naye n'ekibuga Masaka kyasobola okuba ate nga kigaana n'agamba omwana kamutwale ku nkumbi erw'amagwa. Kati omwana wa myaka 8 bamutwala ku nkumbi sebo ng'azaalibwa mu nnyendo taata we gyali. Omukulu ayongerako Charles Promotion ng'agamba nti ennaku gy'alabidde mu promoting abayimbi agamba nti mu karantini n'amasimu takyakwata taata w'omwana naye nti ebivulu binaddamu okkuba ng'agira kanjye kunyumiza taata w'ono omwana kye yatukola bannange taata w'omwana ekyamazima adanike manye ebintu byange obimanyi nnyo ebbanga liyezinga alikolagana naawe tulitwabiranga ebivulu ebira tutegesa ebivulu naye tuba mu bivulu nga taata w'omwana agamba ng'atawo okulondeera omwana akozeewa naye nga amuzirako n'omunzirako nakola ki yagenda n'amutwala mu bivulu nga tutegedde kiraba naye kati kwebuna obudde tatwanavule yaga nti oba akubiri nti omwana manya kyazi nti omwana ali atya oba kiri kitya ensimu ye mutuufu yalima n'omukubira tagikwata ebiseera ebisinga aya basi ne bwaba mukubidde akasimu takwata naye nti karantini weggwera ayinza okulinnya piki kuva mu Masaka paka lw'amagwa okuba ate ng'anona omwana ne mu karantini eno essimu takyazikwata wadde n'akamu mbu ye wagezaako zikuba wawulira nti ddoboozi lye ajjako bujja agambye nti wadde ka sabbuuni
Tata Walemako olimba nno. Nange era omwana bijenga abanange ebintu byonna assignment obifuna mbikuweereza ne tebimala nti abanike mukutufu obanga olina omwana era olina okutwala obuvunaanyizibwa oleka nti omwana oyo alisiti obaako kyomuwa ng'omuguzi we kasabbuuni oba kasukaali naye wasina kinaliifune muganda wange kati tata w'omwana omukubira agamba atya? olangamba omwana abeere neyezu namukwasa ali mikono gye nemugango bati obudde bwa kalantiina bisinawalibaddeena kyokola naye lwakitoba kukyokola agamba nabikulekera nze ndyeneeyiya nemugango ti weeyiya omwana agenda kubeera waatya erasanga bina kutata w'omwana naye agamike omutabani olwewatana aba yetaga akulaleko munyumyemu ng'omuzadde okiwulira wakubadde twala tuberera management zino zigamba akena kusemberera mwana nedda omwana olina okulanirwa biti esemberera taatawe neranyumyamu okiraba nyewe buluvulaiza nesaimwa kusigaziza management ngiya kyazi promotion. Aya basi temugwa nanti mugamba nti muli bamanager kamutandikirawo kanveeko mbula katini nnyo ngenda kubatenga akomawo n'omwana naye ng'akaaba kirabolema agamba nti taata amulabako mu nnyendo balina omusaininga omukulu manager Francis embeera basobola okubatenga entambula ndoozi ali yaidi ya mwaka oguwedde. Nga sebo manager Francis ajjagwa ku mwana muwala ono yali ow'emyaka 8 ng'agamba ayagala musaininga olw'embeera taata wa Fresh Kid yali amuyisa bubi obudde obwo ng'agamba nti obudde bwonna bayinza okumugoba yali abitegedde naye olw'embeera era manager Francis yasobola okubatenga bayita bagende mu Kampala basobola okubatenga bagamba oba bayinza okumusayininga naye ng'embeera we yatuukawo taata w'omwana yali ayagala enjawulo yali ayagala bamusasuyo nga n'omwana tannatandika kuyimba kati embeera eyo Francis n'abuuka nange eddiiru baginjijjamu nga bagenda ate manager Francis kwekunkubira nambuuza nagamba banike abantu bewampeereza bali batya ne mugamba awo baleke owulira embaga okuva olwo ne manager Francis era omukulu manager kyagayingerako nategeeza nti okutandika okuyimba kwonna omwana ayimbye ne taata w'omwana wadde n'ak'ekikumi okuba ate ng'agenda mu studio ne ssente zibasasula mu studio tazirabako wabula bwe bagenda mbivulu ye ayagala kuba ate nga yakwata ensawo ya ssente era bateera ebivu ne bagamba nti batadde ebivu omwana muno naye ku mbiro erwamagwa akadde kano gye yagenda ne manager Charles bali kulima bummonde wulira ekyokirekera management ekwasagala byonna naye ekintu kyenawo gekikubira ku mwana mugambe awayima oyotya alikabeke kisaba nti omwana amuziriga akantu leeta tekitegeera esebo naye nga ebintu byonna omwana ali fayini talina omwana ali fayini naye lemako mukubiddeko sooka owulira omwana taata w'omwana myezi ena tamulabanga nako kyalya ne kyanywa tamanyiiko wadde kasita yagenda ne manager ow'okuyimba wabula taata walemako ojoga olinga Bulaniki Benzi ogamba otya Lemake? Lemake oli ludda wakati oli wa manager Charles banga kiri omaze nga tolaba taatawo takubira wadde kasimu bannange kati kiki oyinza omugamba gamba abantu bamugambe kale aba omu nnyendo naye ng'olima emirimu mingi ogiyize aya basi bwowulira ebyo nga gw'oli muzadde owulira otya mukubiddeko kaggwa ensonyi sooka owulire taata w'omwana wulira byayogedde nange neekanzeemu agambye kasita ye yamwagala eyagala okumupromotinga kasita bya music amulabirire ddala tebaggwa omulimu yagwefuga omulimu yagwefuga n'agamba nti ebiseera bibye nange njagala ndabe kituntu oba asobola okuku oyagala akakasoba manager mutuufu njagala wano omuntu alina okulagira bino ebiseera bye muntu yalina omumanya akwagala
batakwagala. Ate bagamba nti omwana ayagala kukulabako. Omwana ayakola ki? Omwana ayagala kukulabako takulaba. Omwana njamu obudde ngendeyo mulabe. Okay. Kati ebitambula nti omwana wamulekerera mu kalantiini yonna Ssemuddu byagamba nti obuvunaanyizibwa bwe oba. Obuvunaanyizibwa bw'omwana? Ngamba okubeera n'omwana ng'ali mu kyalo nga wamumusuulira. Tamusuula busuuzi. Kyali kitya? Omwana nagamba tamulekere mugani maneja kuba yennyini yali amusaba ayagala beera naye. Ningamba munaye tamulekere maneja ate bino ebiseera nagamba kandabe ku maneja mutuufu. Oba bano mumayisiki bamaneja bangi nnyo nga badde batutawaate. Mutenayabikawezeza bamaneja abawe 10. Abamu baagala bifaananyi kwekubisa bwekubisa kumbe tebalina mako. Nengamba kamulekere omusajja ono ndabe ate kikyagamba omuwulidde ye taata w'omwana oli akaaba ali mu kyalo bamusindikayo mu kalantiini nekyali atakimanyiiko wadde agambye kasita maneja ali mumugezesa ali ku interview ayiga omukulu kwekubirako taata walemera okumubuuza wadde akatooke k'N2,000 n'agamba nti bantegeeza erwamaggwa n'ag'ebitaano ogafuna agume. Yangamba amatooke gali eyo gapatege ate mbonebona empingula emmere ng'emmere eryeyo. Emmere bangamba mukyasi eringi. Aya basi eyamwezaalira bwatutegeezezza omukulu wabula maneja Francis akubye omulanga Charles akubye omulanga eri ayinza okumuweereza ku buwunga agambye nti omwana ali bubi ayinza okumuwa ku buwunga sooka owulire nze kubira bonna abawagizi ba Remake abawagizi ba promotions bannange ku omulango omuntu yena yalaye ku taata waali majali ona ayinza omwendabirako amutukirira mugambe munnange tewakubadde nti omwana wamuwa management naye ate nawuza okukola obuvunaanyizibwa n'obuuza ku mwana oba nomukubengama omusinga ki omanyi omwana amisinga omukwano gwa taata gwebalire emyezi kigenda myezi 4 omwana talabanga ku taatawo yakala kalina kagamba nenegakyawo dadi abayo agera kuddawo ekitukiira omwana yeebuuza taata we tamanyi gyali mujjukirako taata waalema bali ng'agenze wa maneja Francis yajjako eno bakyali kivulu kya naava aliwo abalenzi be nali nabo nga bakuba ebifaananyi nange nali njagala kukuba bifaananyi n'agamba ssebo nze nja kuwambako essimu ono omwana w'amaanyi nnyo kale ne ŋŋamba kale wulira maneja taata waalemake katwegendere mu kikadde Sentinel FM Radio Yechasa.